Ebikolwa by'Abatume Essuula 17. Ne batambula, ne bayita mu Amfipoli ne mu Apoloniya, ne batuuka e Tesalonika eyali ekkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Pawulo n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yakolanga bulijjo. Ku Ssabaato esatu ezaddiriŋŋana n'awaanyisiganyanga ebirowoozo n'abantu, nga bw'ajuliza mu byawandiikibwa. N'annyonnyola era n'alaga nti Kristo yali ateekwa okubonaabona n'okuzuukira, era nti Yesu oyo gwe mbategeeza ye Kristo. Abamu ku bo ne bakkiriza ne beegatta ku Pawulo ne Siira. N'Abayonaani bangi abassaamu Katonda ekitiibwa n'abakazi ab'ekitiibwa bangi nabo ne babeegattako. Kyokka Abayudaaya ne bakwatibwa obuggya, ne bafuna abantu ababi abaali mu katale, ne beekuŋŋaanya ne basasamaza ekibuga, ne balumba ennyumba ya Yasoni nga banoonya Pawulo ne Siira babaleete mu lukiiko lw'ekibuga. Bwe batabasangamu, kwe kuwalawala Yasoni n'abamu ku b'Oluganda, ne babatwala eri abalamuzi nga bwe baleekaana nti, abantu bano abaleeta emitawaana buli wantu bazze ne wano, era Yasoni ye abasuza, bonna abajeemera amateeka ga Kayisaali nga bagamba nti waliwo kabaka omulala ayitibwa Yesu. Ekibiina ky'abantu kyonna awamu n'abakulu b'ekibuga bwe baawulira ebyo ne basasamala. Yasoni ne banne bwe baamala okweyimirirwa ne bateebwa. Obudde bwe bwaziba, ab'Oluganda ne basindika Pawulo ne Siira e Beroya. Bwe baatuuka eyo ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Abantu baayo baali balungi okusinga ab'e Tesalonika, kubanga baayanguwa okukkiriza ekigambo kya Katonda, nga buli lunaku beekenneenya ebyawandiikibwa okulaba obanga Pawulo ne Siira bye boogera bituufu. Noolwekyo bangi ku bo ne bakkiriza, n'Abayonaani bangi abakazi ab'ekitiibwa n'abasajja nabo ne bakkiriza. Abo Abayudaaya ab'e Tesalonika bwe baawulira nga Pawulo ategeezezza abantu ekigambo kya Katonda ne mu Beroya, ne bajjayo, ne bajagalaza era ne basasamaza abantu baayo. Amangu ago ab'Oluganda kwe kuweereza Pawulo ku lubalama, kyokka Siira ne Timoteewo bo ne basigala mu Beroya. Abo abawerekera Pawulo ne bamutuusa mu Ateene. Pawulo bwe yamala okubalagira nga Siira ne Timoteewo bwe basaana okujja gy'ali amangu, ne baddayo. Awo Pawulo bwe yali mu Ateene ng'alindirira Siira ne Timoteewo, n'alaba ng'ekibuga kijjudde ebifaananyi by'abalubaale, n'alumwa mu mwoyo. N'awaanyisaganyanga ebirowoozo mu kkuŋŋaaniro n'Abayudaaya n'ab'amawanga amalala abassaamu Katonda ekitiibwa. Era buli lunaku n'akolanga bw'atyo n'abantu abaabanga mu katale. Awo bakalimagezi abamu abayitibwa ab'Epikulo n'Abasitoyiki ne bawakananga naye. Abamu ne bagamba nti ayagala kwogera kyona ataliiko kyamanyi. Abalala ne bagamba nti afaanana ng'ayigiriza ku balubaale abajja. Kyebaava boogera batyo kubanga yali ayigiriza ku Yesu ne ku kuzuukira. Awo ne bamuyita n'ajja mu Areopaago, olukiiko olukulu, ne bagamba nti oyinza okutubuulira ku kuyigiriza kuno okujja kw'oyogerako? Ebimu ku ebyo by'oyogera tetubiwulirangako, twagala tubitegeere. Ab'e Ateene n'abagenyi abaabangamu tebaakolanga kintu kirala wabula okwogera oba okuwuliriza ebirowoozo ebijja. Awo Pawulo n'ayimirira mu Areopaago n'agamba nti, Mmwe abasajja ab'e Atene, ndaba nti mujjumbira nnyo eddiini, kubanga bwe mbadde mpita ayita mu kibuga kyammwe, ne ndaba bye musinza, era ne nsanga ekifo ky'ebitambiro awawandiikiddwako nti kyalubaale atamanyiddwa. Oyo gwe musinza nga temumumanyi, ye wuuyo nze gwe mbabuulira. Ye Katonda eyakola ensi ne byonna ebigirimu, ye Mukama w'eggulu n'ensi, era tabeera mu masabo gazimbiddwa bantu, era taliiko kye yeetaaga bantu kumuweereza, kubanga ye yabawa obulamu n'okussa omukka, era ye abawa buli kintu. Yasooka kutonda muntu omu, mwoyo ne muvaamu abantu bonna ababunye ensi. Yamala kubateerawo biseera na nsalo ez'ebifo mwe banaabeeranga, balyoke bamunoonyenga bawammante nga basuubira okumulaba. So nno tali wala wa buli omu ku ffe, kubanga ku bubwe tuba balamu, tutambula,
tubeerawo, era ng'abamu ku bayiiya bammwe bwe bagamba, tuli zzadde lye. Kale nga bwe tuli ezzadde lya Katonda, tetusaanye kulowooza nti Katonda afaanana ebintu ebikolebwa mu zaabu oba ffeeza oba mu mayinja, abantu bye bakola mu magezi gaabwe. Kyokka Katonda teyafa ku ebyo abantu bye baakolanga olw'obutamanya bwabwe. Naye kaakano alagira abantu bonna wonna we bali beenenye, kubanga yateekawo olunaku omuntu gwe yalonda lw'agenda okusalirako ensi yonna omusango mu bwenkanya. Yakakasa abantu bonna bwe yazuukiza omuntu oyo. Bwe baawulira Pawulo ng'ayogera ku kuzuukira, abamu ne baŋŋoola, abalala ne bagamba nti, ekyo alikitubuulira olulala. Awo Pawulo n'ava we bali n'agenda. Naye abasajja abamu ne bamwegattako ne bakkiriza Yesu. Mu abo mwalimu Diyoniziyo ow'omu lukiiko olukulu Areopaago, n'omukazi erinnya lye Damali, awamu n'abalala.